kumuluka bwebi kyabika bwabisi gano gakyali mabaga mu kibuga ky'e Mukono enguudo 9 zigenda kubwa kolasi bilioni 7 wano e Kasawo milioni zizino 5 ate zikyeyongera nako bilioni 4 ekkubo likolebwa okuva kolasi eri okutuuka wano n'otokuba mu ngalo. Twagala okwebaza gavumenti eri mu buyinza wadde ya Pulezidenti Museveni naye olw'okukkiriza okutuwa ssente emirimu gikolebwe. Abamu baali balowooza nti oba ffe bwe tuzze teetuwe naye azaala abangi abamanya abaana ba lumondo basibira kuki kumuguwa era bwe nkola kolasi n'abuna Museveni ng'eri alinnya ng'aga nkoze eki nkoze. Pulezidenti bw'akulira gavumenti ya Uganda nze pulezidenti addako wakati wano okkiriza obakola ki gaana era bwe ŋŋamba nti eno pulojekiti eyimirire ng'ekola ki naye ani agaana ebirungi ebifaanana bwe bityo. N'olwekyo njagala okubeebaza mwenna abasase pulojekiti eno Honorable Sekitoleko, Honorable Simbwa n'abakulu mwenna abali wano ab'e Kasawo. Naye njagala okunokolayo kansala wange Saadi ayimukako mulabe naffe mugitwayiro oyo mwebaza yatugattagatta ng'alaba omuliro guyitiridde. Nze nga njagala Lizawutu najja nga njagala disitulikiti y'e Mukono ebe nakye n'enjawulo. Nze bino bye njagala okulaba ne bwe soogera bingi RDC singa amakubo gano tugakola. Era olwaleero unity ezigenda okubeera wano nkakasa n'abe Ssentanamuganga amakubo agabaddeyo amabi gonna tugenda kugakola ki kugalima kubanga greda bwenebeera wano era Bakaluba sente zinambula okuteekamu n'ekimayeeri okuyita ebusiya n'eyita eri yonna kasokosowa neyeetola okutuuka Ssentanamuganga kubanga amakubo bwe gaba amalungi owa booda ng'avuga ow'emmotoka ng'avuga n'ebirala byonna. Ku mulembe gwaffe kolasi agenda kukubwa okuva e Kabimbiri ogenda otuukira ddala e Kapeeka. Abaana be bazaala mu kyogero ndowooza mutulaba ebintu byonna byegoberera. Amasannyalaze eyo yonna mulaba bali mu kuwalampa bikondo kutereeza ki masannyalaze. N'olwekyo okwogera bingi sikola ki kusinga musango. Abantu baffe muwagire programu za gavumenti, muwagire parish development model, muwagire emyoga, muwagire sako n'ebirala byonna ebinaava ebibajja mu bwavu. Tetwagala bwavu na ŋŋambo kutambulira kukola suwaffe ge tugenda kukola ki kukola. Mutambule nga muloota ebirooto bibatwala mu maaso naye gwe buli kiseera onyumya bino byannema bino byagaana obufumbo bwannema abalongo bannema okuzaala. Kakati gwe kikyosaba eri Allah beera n'essuubi saba Allah akuwulirize. Nyabo omugenyi omukulu ebyo bye byange mbaagaliza ab'e Kasawo ekiseera ekirungi pulojekiti eno mugirabirire bulungi mugyagale mubeere accountable tegimugisomola kusaba kintu kidoogo. Ennaku zino bintamye okuwulira mutuwe wano naffe tukole bwe tuti walondebwa kukuwa kintu kidoogo. Twasaba akalulu ffe ng'aba NUP kuteekawo ki njawulo ebyalema Haji Twairu si bwe ŋŋambye tusobole okubikola gye okubikola n'ebigambo ebyo Haji Twairu kakuyite muganda wange akuba owuwa akuba naye nze kyenjagala okubategeeza abantu b'e Kasawo wano waaliwo wolokoso nti sente ze baleeta okukola kilomita eno Haji Sebaggala yazirya naye obulimba busooka mangu ne bujja naye amazima gajja mpolampola ne gakola ki negeeyoleka ate gawangaalawo ndowooza tawunikirako abakoze eki. Naye nze kyembasaba ekintu kimu abantu mwenna abawuliza omuzindaalo guno gye gukoma nti buli lw'obeeranga n'omuntu nga Katonda amusitudde kkiriza omuwagire kubanga ajja kubanga alina kyakugattako. Olwaleero tulina kye tubagattako naye tetuvaayo kuleekaana nnyo okgenda ku mizindaalo na ku lediyo okulaga nti buli kiseera tulina kye tukoze eki kye tukoze. Olwaleero disitulikiti yaffe ey'e Mukono ffe ebyobufuzi twamanya nti byaggwa. Fred Simbwa mukwano gwange, buli omu mukwano gwange, Honorable Bakaluba ono mukwano gwange, ate yansenze ewuwe kumala emyaka 5 nga tuli ne RDC ono. N'olwekyo mwe mujja ne muleekaanira eno ne mukubagana ffe ate ne tukola ki ne tuteesa. N'olwekyo
nze bwe nalaba nga disitulikiti etandise okugolongotana Honorable Bakaluba Mukasa ne kaawo ebintu tebitambula bulungi ngenda okulaba nga nendisaba nga buli omu agamba munnange si mwangu ono si mwangu ne ŋŋamba naye oliye mukulu nkata erinnya eryo mulikola ki mulitegeera ate ono yenna bitaka erinnya eryo mulikola ki mulitegeera nagenda okulaba ng'ono ye Mukasa ne ŋŋamba naye abantu bano balimu muzimu gwa kika ki netandika okulaba omu kwatya kwomu okulaba nga tubagatta Mukono egende muki ne ŋŋamba muganda wange Peter Bakaluba Mukasa ne mugamba sebe ebyo byolimu biveeko kaakati oli mu gavumenti ye NRM oweerereza ffe tulina kugenda waggulu eri ne tusaka n'oweereza banna Mukono bino byonna ebirala bikole ki bonna ne bakwatagana era nga bwe mulira bwakoze eki ate ne kaawe era bwe yakoze eki nange munkubireko mu ngalo kubanga ogwo omulimu nagukola ki nagukola ffe twagala service n'olwekyo kyekiri kyembagambye oyinza okulaba awo omuntu nabbi tatera nnyo kuganja gyakola ki gyazaalwa naye nga waliwo bye tukola ki bye tukola gwali ebyo bitasobola kukola ki kumanya. Abaganda balina enjogera nnyingi. Waliwo yagambye wano nti obumanyi bukira obuzira ekyo abamanyi Oluganda mukirowoozeeko naye ate eriyo enjogera endala batera nnyo tubuuza bayirawo ekyansomesa nnyo n'okulwana okulaba nga ntuukako waggulu nali nange omusomesa we yatusomesanga ng'akolamu kapooza awo tuleke kusumagira ng'atubuuza yatubuuzanga mu Luganda we yali musajja Muganda ng'atubuuza naye mmwe mbalaba muli wano mwagala kubeera gonja waakalira oba maguja weeyotera kakati buli omu yaddangamu ansa ye nenze nga njogera nnyo nga mbagamba njagala kubeera maguja weeyotera amini gonja waakalira kubanga maguja weeyotera waba walaku ne wali gonja waakalira obeerera ddala ku mwanjo mwabakulembeze abajja nga temujjidde ku tiketi y'enaale kakati mwafuuka bakulembeze muve maguja weeyotera mujje gonja waakalira tukolere abantu. Honorable Bakaluba ono bwadde eno ayinza okuwagamu n'akola ki naye bwe tudde eri agamba nange sijja kusigala maguja weeyotera njagala kukolera abantu bange. Bwe tubaga nti ffe tulina ssente nga baga ffe tuziwaamu omusolo ezammwe ze muwaamu omusolo ffe tulina mandeeti okumala emyaka 5 okugukuŋŋaanya n'okugupulaningira kye gulina okukola. N'olwekyo ogwo omusolo gwe muwanga muguze booda bakwana abali awo mu abaguzi ba booda gwegwo gwe tubaddiza kati okola kilomita ze miliyoni 4 ku kilomita emu. Tugenda kuzibawa kolasi bagenda mubakolera muvuge mukole byonna bye mwagala naye temubba materials. Ekyokubiri twebaza Honorable Kafeero okulemerako oweereza emyaka 10 naye ofuuse ekkovu we wayita wasigaddewo omukululo. Si kyekisoose kyokka kyakoze ebintu bingi byakoze. Waliwo ne kolasi eyali meant for Mukono municipality mu junction eya Mukono municipality okutereza roundabout tujjewo jamu abe Mukono ne baga fete twagala tukwatako ebizimbe byaffe babiveeko bikoze bitya. Honorable Bakaluba ojjukira bulungi Jeno Katumba ne Kafeero ne bagamba agende wali Nakifuma ne bateekako siiru n'ava Nakifuma n'atuuka wali emayangayanga kati abaawo enfuufu ebakuba naye ab'e Mukono eri already abaali bakutte n'ekiwojjolo mu ngalo zaabwe 5 baakita ne kibuuka bwe baanoonya kidde mu ngalo zaabwe kyagaana kyabuuka kidda Nakifuma. N'olwekyo waliwo abantu abeetega muneetega entuufu weebale kwetega muneetega entuufu. Nsaba mwami Simbwa nze mumanyi tayinza kubanga tajja kwetega. Ennyimba za kisanja kyammwe za mulembe gwammwe mwami Simbwa kyekiseera weetege. Ebyobufuzi biringa ng'oba lutemya lwa liiso. Emyaka 5 tulabanga ekintu ekinene
kati tutambudde ebiri tusigaze esatu naye ate mwejo esatu ogumu gwa bya bufuzi oba oyagala okudda okwogera n'abantu nga tebakuwa kaseera ate mwanange kati olaba otudde awo bakwegombako olubuto bakwegombako ettama bakwegombako emmotoka gy'ovuga bagamba nange senga nkituulamu ekyo ganaana gano agayita juzaago bagamba nange senga nze ndiyo nengafuna abantu nabo banoonya kwetegera gwe weweetegera nga bwe banoonya naawe ne weetegera Kafeero we yali yeetegera kati ono yazza awalala awo ayinza okuba nga addusa oba anaakomawo by'obufuzi mupiira tegugaana kuba Reverand Bakaluba omulaba yava eri naga akanguzannyire wano ate kati ateebera muffe okitegeera bino ebintu nze mbasaasiramu abatuwagira byansujju wotameroni munda yero waggulu green kati mwabayokebwa omusana mmwe mumanyi ffe yennajja kasitaaba nga ateekako ettofaali ku nkulaakulana y'ekitundu kasitooba ng'owa abantu baffe omukisa okwaccessinga programs ne projects za gavumenti ffe ye mubaka gwe tukola ki gwawulira nga tosobola kukola lobbying totawaanya bantu kubanga politics is all about lobbying tewaliwo sente zimala Reverend Bakaluba talina billions mu nsawo ye zagenda kuteeka ku district ye Mukono sente ziri mufe abali mu gavumenti eya wakati naye sente ezo okuzitujjako nkwa ku nte gavumenti erina ababaka bayitirivu gavumenti erina districts 147 zonna zirina constituencies zonna zaagala enguudo zonna zaagala amasomero zonna zaagala amazzi zonna zaagala amasannyalaze naye ani akonkona awali abalina programs ezo ekyo kyekikulu bwe bamala okukulona ng'oyambadde redi ebya redi bise wabbali yingira gavumenti samba nsiko genda okuula ekikola ki ekiriyo bw'omala okikula jangu okyogerere kati Reverand agamba nti mu kisanja kyange nze bannaaze ekyogero ekkubo likoze eki liyise Honorable Singo agamba nti mu kisanja kyange nze bannaaze ekyogo ekkubo lizze Honorable Kafeero agamba nti senga saalinze kusima musingi mulungi era nammwe temwandifunye ffe tugamba mwena mwana ab'olweza mwena mwana abaki olweza ne bwe mumala okunaaba olweza twagala okulaba sustainability kubanga kati luno tulifunye Honorable Kafeero wa Robinga ne kilometers endala 14 nazo zigenda kujja n'omukaaga nagwo gugenda kujja si enkomerero emugga musaamya nagwo twagala okulaba kubanga Honorable Kafeero atugamba gwagala culverts eza cement eza concrete ani agenda okukirobinga nakubira General Katumba yangamba ndisaba Ministry of Finance tenampa sente kati twagala clever girl or a clever boy agende mu Ministry of Finance alabe minister ffe tubadde n'omukisa Honorable Lugolobi tatuli wala waffe mwana nzaalwa ya Greater Mukono kubanga Kayunga is Greater Mukono twandibadde tumukyalira na waka ku weekend ne tumuga Honorable ye State Minister wa Finance naye ekkubo lyaffe ery'omugga Musaamya tumwengeejinge tugende naye tukyalire Musaamya kubanga nange namukyalira n'enkuba ebifaananyi tetusobola mukola nga district tetulina capacity naye kati ani agenda ewa Honorable Lugolobi bakiteeke mu plan bakiteeke mu program tagenda kuba Kafeero kuba kati Kafeero ate ali mu railways kati azinye n'akwata relay agabye akati akabeera bwentyo naye nze analysis nagikola abantu bawangula olw'emikisa abantu babanaza ebyogo nga buli webeesimbawo tebagwa okitegeera yali aguddeko oyo naye kati yeetega nadda awalala kati agenda kudda mu nzira ki entuufu okitegeera ekizibu si kwesimbawo n'ogwa naye bw'ogudde oyiyiza n'omanya bw'okomawo mu geemu ffena twali twesimbyewooko ne tugwa naye kati yawiya ffe bagenya abaki abakulu kitegeeza nti tumanyi okwetega relevance yaffe ebeera felt all the time ffe mwe tubasaasirako ekintu kimu mutukubira enduulu muwujja obunyama naye musigala ate temuvudde mu kifo kati mbasaba bakwano parish development model tugireese buli omu alina omuluka wano gwakola ki
bano ababaka ba palamenti nga bagabana miliyoni 4 buli lutuula buli council simanyi buli parliament sitting lweriwo gwe ofunyeemu ki wamala omuwagira yalayira byaggwa bw'aba atambula neyo emmotoka agikyusa ennamba era alina n'essimu nze kwe mufunira mwe kwe mutamufunira era bwe mba mwagala tambula naye mwababulako kuba essimu zammwe zisaba zibika abantu zibika n'embuto ezivuddemu ababaka ne babaddukako kaakati nkugamba ki ng'oyagala okuwona omubaka okwetamwa otandika okukuba essimu yeefuke ya nsonga genda ofune kyokola bw'oba ovuga booda yingira saako yingira omwoga gwa booda tukozesa twayirire kamulabanga threat buli muntu mukama alina ensonga lwaki amuteeka ku levo gy'aba amutaddeko akusinza abakoze eki omugagga munoonyeko ky'omukuulako okubanga awaggwekku tewabula kalondererwa awaggwa enkuba ng'eno bwegudde wagwana sooli kozesa twayiri mubbe akuleetera minisita kuba obukadde 2 tuula ne twayiri tuula n'endisaba tuula ne kafeero tuula ne simbwa mukole proposal babawe ssente mugule boda 5 zikole ssente nga ziza mu board association yammwe mugende mu PDM mufune ssente abakyala basiika chips bakyala b'abaana bafe abavuga boda value addition abaana abatambuza ebinyeebwa ssente gye ziri naye obuzibu lyajja ne program ya gavumenti twakoowa entandikwa nga yagaana waliwo ku ntandikwa naawe wateekayo application ne bakumma ssente bwe tunoonyereza teri bagaggawala mu ntandikwa OWC nga yagaana teri bantu bazimbye mu OWC teri bantu batunda busaha gitwayiri wano munakifuma tebaliyo nga mwe balya teri bantu bakama mata teri bantu batunda nva muno nga mwe bagaggawadde nolwekyo bakwano muve mu bitontomi bye muwulira nze gundi akoba egindi n'omuyini ngusimbye enkaaba amaziga naye bw'otambula mu paka ng'alina takisi 25 abo ab'ebimeza aboogera abatava ku masimu abavuma gavumenti bagagga bavundu tubasanga mu nkuubo nga bagenda wa baminisita kusasulwa buli mwezi basasulwa gwe mulimu gwe bakola gwe wakowa programu za gavumenti naawe weekoowa n'essuubi tolirina buli lwokera ku makyo gamanze ebyantama n'ebyokulonda byantama n'essimbwa gwe nali ndowooza anampa naye teyampa wadde obwa PA emmotoka ze nayo nga n'abakuba ebifaananyi mwebali kubanga gwe ne sikiru y'okkuba ekifaananyi togirina n'okulowooza obulowooza nti otandikeko ka computer shop omugambe nti nze nkuwa amawulire agafe kasawo nakifuma buli lunaku tokisobola bakwana obudde buyise